Alio. Jamna mentasi. Lo ya ke ya limu. The event was dismissed by this very honorable court. As a student of law, I'm aware, Your Worship, that once court has pronounced it so, omusango gukwatiddwa mu nkwatibwa ntuufu 213 fayiro okutuuka okugobwa nga buli mupoliisi the champion fayiro zonna eziri criminal poliisi yezikulembera kati abapoliisi buli omu yali atya okweyimba mu fayiro ya Ssekikubo kubanga Ssekikubo yali mukwano nnyo gwa Kayihura. Kati tufuna chance Kayihura naye najjibwawo fayiro eyo kati buli mupoliisi n'afuna amaanyi agagikomyawo n'omusango kukomawo kubanga omusango wa criminal tegufa. Okukeerwa kuno kwonna kwaleetebwa Mugabi ate nga afuna okuwabulwa okuva mu baloyazi ba Ssekikubo ne Ssekikubo yennyini nti wakanya okutwala mu kkooti. Kati nawandikira DPP fayiro negendebwa DPP ekereerwa kuba nti Mugabi yali awakanya okumuuza mu kkooti. Naye kirungi DPP yesazeewo nti tewali buzibu bwonna nakugenda mu maaso na Mugabi kuwozesebwa. Era olwaleero tufunye warrant of arrest tugenda kunoonya Mugabi yonna gy'anaaba yeekwese nga Ssekikubo yamugamba nkuba era nankuba. Areba alina fayiro 2 waliwo esooka eya 29 gye baakukusa ne bagireeta mu 22 ne wabeerawo n'endala gye baggulawo mu 22. Eya 22 yo tusabye ne bagigoba kuba abajulizi baabayita baganye okujja. Katonda atuyambye eyo bagigobye, omulamuzi awuliriza ebyaffe. Kyokka ate eri eya 29 gye baakukusa ne bakomyawo yo state agambye fayiro badde eva waggulu ku headquarters eza DPP n'asaba obudde wadde tubadde tusaba okugigowera kuva mabega yonna. Omulamuzi ebyaffe abisambaze n'agamba abawo obudde mpaka nga 18 ogwokutaano era tujja kukomawo. Of course tekituyisizza bulungi, tetuli basanyufu nekiraya nti wange kuba abonyeebonye ebbanga erimala, naye ebya kkooti bwe bityo bwe bibeera. Wabeerawo ensonga lwaki ziweebwa okwongerayo emisango. Kkooti kyemmanyi naye ejja kutuuka epondooke, musango nagwo gujja kugobwa. Olwaleero egobye omusango gumu naye ate neesigaza omulala gwesigazizza gwe musango ogwa 29 ogwali Sembabule. Yali sitegeerera ddala nsalawo ya kkooti eno eya leero kubanga omusango gwasalibwa ddanga 2011. Omulamuzi eyaliwo w'ekitiibwa Sarah Mponye n'agamba nti omusango guno guludde mu kkooti guleetebwa gugenderedde kunyigiriza na kutulugunya naye tegulimu mulamwa, era n'alagira gugobwe tegudda mu kkooti. Era yeeyo engeri omupuliida gye yeesigamyeko okugamba kkooti kati bwe gugereretebwa kati ne guwaabwa ng'omusango omupya. Ffe tulowooza nti no tegusaana kuwaabibwa okuggyako
nga state ejulidde nemenyawo ensala y'oyo omulamuzi eyali mu musango ogwo. Bw'oleeta omusango omupya omukadde n'ogufuula omupya nga ate kooti yagusalada yaguditamininga dda, kiba kikontana n'amateeka kubanga yebeera res judicata, omusango guba gwawulirwa nga tegusaanidde kuddamu kuwulirwa. Kyovudde olaba tuganye okukkiriziganya n'omulamuzi ku nsonga eyo, era ye nitumulekera yabaguwaaba yabaguwa ennaku ate yabagusala.